ow'amaanyi ow'okwagala bamalayika bakutenda nnyo emijiji egy'abanunulemu basinza basuta baletetendo. Tubaaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda atuwadde ekisa n'okusaasirwa okutuyingiza mu studio zino eza Delta TV nga tuzze okwegatta nammwe abali wano mu Uganda era n'ebweru mu kusinza kwaffe nga muli awo maka gammwe. Kale katwebaze Katonda w'ekitiibwa, tukwebaza kabaka bakabaka kubanga obukeesezza bulungi era Mukama Katonda affe nga baddu n'abazaana bo nga bali mu maka gaabwe nga tebasobodde kujja mu bifo ebigazi naye nga Mukama affe tusinzidde wano kubatuukako. Kyetuva tukwegayira Mukama Katonda affe otuwe ekisa ekyo eky'omwoyo mutukuvu otulungamye otukozese oyituyigirize era otambuze Mukama Katonda affe omukono gwo oguwonya kubanga waliwo abalwadde, ozzeemu essuubi kubanga waliwo abasobeddwa, ole emirimu nga tegitambula. Kale nno okusinza kwaffe enkya ya leero okwebaza kubanywesa ate nga tumanyi nti olina kukozesa ffe okutuusa obwetaavu bwabwe. Ekigambo kino wekyajjira nga waliwo emirimu mingi Mukama gye twali tulina okukola okutuukiriza. Tukwegayidde Katonda affe otulage enkola mwe tunaayita okusobola okugikola ogituukiriza. Naddala omulimu ogwo gwa Church House, omulimu ogw'okugula ebidduka olw'obuweereza Katonda affe ngaffe abayina Mengo nga tulina okulaba nga tuzzaawo emmotoka y'omukadde waffe Ssaabadikoni. Tukwegayiridde Katonda affe abaweereza abaana abato nga bali mu maka, tukwegayidde Taata ow'ekisobawo obugabirizi obutasalise okubawa ebyokulya n'okunywa. Abaana baffe Mukama nga bali mu maka tubaleeta mu mikono gyo Taata ow'ekisa. Mu kiseera kino nga balinga abasobeddwa, abalinga bali mu masaŋŋanzira, Mukama otubeere okukozesa emikutu okubatuukako, okubayigiriza. Oggulewo enzigi zo ayi kabaka bakabaka olyoke osobola okusaanyiza okuyitibwa kwaffe kubanga Katonda affe olina enteekateeka ennungi ku lwaffe. Era kyetuva tujja gy'oli ssebo w'ekisa nga tuleeta bannaffe abali ku mbeera ng'omukka tegukyamala oguli malwaliro nga n'amakampuni agagukola nga nago gasobeddwa. Tukwegayidde Taata ow'ekitiibwa abantu bo badde ku mukka ogw'obutonde, omukka omwewole Mukama gututaase olw'ekiseera kino naye bonna Mukama obaggyeko ate era ng'obanaguvaako ng'ekirwadde kikaze. Gye tuva tukuyita kabaka bakabaka gwe yaliwo era aliwo era ajja okubaawo nga ne mu biseera eby'edda Taata ow'ekisa wakoma ku kawumpuli eyali azikiriza abantu bo nga n'emisota egyaluma ab'edda nagyo wagiggyawo era omusota ogwo ne gulyoka gufuuka n'akabonero akakulu ennyo ak'ekitongole eky'ebyobulamu eky'ensi yonna. Gye tuva tusaba Mukama waffe okusinga byonna tukutegeere nti bali baawanikako ebyo naye gwe yawanikibwa ku musaalaba eggologoosa wakola byonna n'ogamba nti kiwedde. Kale nno kyetuva tukasuka obuyinike bwaffe okusoomozebwa kwaffe ku ggwe ng'omuddu wo Peetero bw'atukubiriza nti nga musindiikiriza okweraliikirira kwammwe kwonna kubanga ateeka ku mwoyo ebigambo byammwe. Waliwo bingi ebimenya emitima, waliwo ebyeraliikiriza, waliwo ebireese okusoomozebwa n'okusoberwa Mukama ng'ennaku n'obubalagaze bungi eri abantu bo. Tuyimirira wano lunaku lwa leero Mukama Katonda affe gw'otuyigirize okusinza kwaffe okwebaza kwaffe n'ebigambo byonna bye tugenda okwogera n'okugabana nga biyita mu nnyimba ne mu byawandiiko ebitukuvu ne mu bubaka. Katonda affe bikole enjawulo mu bulamu bwaffe tulyoke tusobole okufuna essuubi erinaatuyamba okutambula okugenda mu maaso. Tumanyi nti wooli okola omulimu gwo ng'oyita mu basawo, ng'oyita mu ddagala, ate era ojja kuliisa, ojja kunywesa. Otuwe essuubi ayi Katonda affe kubanga ggwe essuubi lyaffe. Olunaku li bwe kityo bwe kyali abaddu bo n'abazaana Mukama nga bali mu mbeera ey'okusoomozebwa ey'okusoberwa, ate bwe wajja n'oyingira eri abayigirizwa abo Mukama
nobagamba nti emirembe gibeere mu mmwe. Kale n'emirembe gyo Katonda ffe gwe gy'otuwa gye ginaakola enjawulo mu bulamu bw'abantu bo mu linnya lya Kristo Mukama waffe. Amiina. Mu kiseera kino bannyabo abooluganda abeegasse naffe ne bassebo katubasabe mutuule tuwulire ekyawandiikibwa ekitukuvu. Ekitundu kyaffe leero kivudde mu kitabo kya Bassekabaka eky'olubereberye essuula 17. Tujja kutandika n'olunyiriri olusooka. Ekitabo kya Bassekabaka eky'olubereberye essuula 17 okutandika olw'olubereberye. Awo Eriya Omutisubi yali kwaba abatuula e Geriyaadi n'agamba Akabu nti Mukama Katonda wa Isirayiri nga bw'ali omulamu gwe nnyimirira mu maaso ge, tewaabenga musulo newankubadde enkuba mu myaka gino, wabula ng'ekigambo kyange bwe kiri. Awo ekigambo kya Mukama ne kimujjira nga kyogera nti vva wano okyuke ogende ebuvanjuba weekweke awali akagga Kerisi akoolekera Yoludaani. Awo lulituuka onoonyweranga mu kagga, era ndagidde bannamuŋŋoona okuliisiza eyo. Awo n'agenda n'akola ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali, kubanga yagenda n'abeera awali akagga Kerisi akoolekera Yoludaani. Awo bannamuŋŋoona ne bamuleeteranga emmere n'ennyama enkya, n'emmere n'ennyama akawungeezi, n'anywanga mu kagga. Awo olwatuuka ddaaki akagga ne kakala olw'obutaba na nkuba mu nsi. Awo ekigambo kya Mukama ne mujjira nga kyogera nti golokoka ogende e Zalefaasi ekya Sidoni obeere eyo. Laba ndagidde omukazi namwandu ali eyo okukuliisanga. Awo n'agolokoka n'agenda e Zalefaasi. Awo bwe yali atuuka mu wankaaki w'ekibuga, laba omukazi namwandu ng'ali eyo ng'alonda enku. N'amuyita n'ayogera nti nkwegayiridde nkimira otuzzi mu kibya nnywe. Awo n'agenda okugakima. N'amuyita n'ayogera nti nkwegayiridde ndeetera akamere mu mukono gwo. N'ayogera nti nga Mukama Katonda wo bw'ali omulamu, sirina mugaati wabula olubatu olw'obutta mu ppipa n'otufuta mu kasumbi. Era laba nsenye enku 2 nyingire neefumbire nze n'omwana wange tulye tufe. Awo Eriya n'amugamba nti totya, genda okole nga bw'oyogedde, naye sooka onfumbiremu akagaati okaleete gye ndi, oluvannyuma weefumbire wekka n'omwana wo. Kubanga bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti eppipa ey'obutta terikendeera, so n'akasumbi k'amafuta tekaliggwaawo okutuusa ku lunaku Mukama lw'alitonnyesa enkuba mu nsi. Awo n'agenda n'akola ng'Eriya bw'ayogedde. Omukazi naye n'ennyumba ye ne baliira ennaku nnyingi. Eppipa ey'obutta teyakendeera, so n'akasumbi k'amafuta tekaggwaawo, ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali kyayogera mu Eriya. Ekitundu kyaffe kikomyawo. N'obwesigwa bwe bwa mirembe gyonna, ekitiibwa kibeere kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Mutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Abali eyo mu maka gammwe kambasabe muyimirire tunyweze okukkiriza kwaffe n'ebigambo eby'enzikiriza ey'abatume.
nzikiriza Katonda kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana Mukama waffe, eyazaala muwala ate musajja Maliyamu, eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu, olunaku lwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo gwa Katonda kitaffe ayinza byonna, naye alivaayo komawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'ekkanisa entukuvu y'abantu bonna era ebuna wonna, n'okussa ekimu kw'abatukuvu, n'okusonyiyibwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Essaala ey'olunaku luno sabbiiti eno ey'okusatu mwezi eziddirira ey'obusatu eri ku lupapula 1069. Katonda tukwegayiridde otuwulire, mu kusaasira kwo okkirize ffe b'oyagazizza ennyo okutukuuma era n'okutusanyusa n'amaanyi go amangi bonna n'ennaku bye tulaba bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mu bubi bwonna n'ennaku bye tulaba. Kale nno nga twegayira Katonda atuwa ekisa, asobole okutusomosa embeera ey'obubi n'ennaku bye tulaba, bye tuyitamu, bye muyitamu eyo. Tumanyi nti Mukama bw'ali agenda kukola ekyenjawulo. Era mu kiseera kino kansabe okubaaniriza ate era n'okuyisaawo obugambo buno butono. Nsanyuse okulaba ku youth choir kubanga leero yeweereza. Tusanyuse okubala bannaffe abawaddeyo omuwendo okujja. Tumanyi nti abamu ku mmwe musula wala, naye Mukama yeebazibwe. Njagala kwaniriza omusumba omubeezi Reverend Frobia Sebunya ate era ne Mubuliizi ng'ate yagenda otutuusaako obubaka. Mubuliizi Kasule, Mukama yeebazibwe. Twagala okwebaza Katonda olw'obukulembeze bwonna obw'ekkanisa obwekitiibwa Dr. Kasule ne maama olwa saviisi eno okugivujjirira n'okulaba nti omwaganya we guli mu kusinza. Ate era twebaza n'omukulu ow'ekitongole kya mission ng'akolera wamu ne coordination y'okuyimba okulaba nti obuweereza bugenda mu maaso. Ne byonna Mukama byabayisizaamu byabatuusaako nga muli eyo nga biva eno ku mukutu gwaffe, naddala nga kaakano tuli ku Delta TV, Facebook ya Mataazi Church Katwe, ne emikutu emirala. Mukama yeebazibwe. Twagala kwebaza munaffe Alammeka Patradisan okukikola bw'atyo ne ttiimu ya Delta TV. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala kuyisaawo ebbaluwa ya mukadde waffe eno ey'omulabirizi nga twaweebwa obuvunaanyizibwa. Ngenda kugyogerako ebigirimu kubanga obudde tebutumala okugisoma yonna. Obuvunaanyizibwa bwe twaweebwa kwe kulaba nga twetaba mu kaweefube okunoonya ensimbi mu kiseera kino ekizibu bwe kiti. Mujjukire nti ekyawandiikibwa kituyigiriza nti akungulira mu kyeya mwana wa magezi. Kale nno Katonda anoonya abaana ab'amagezi okukola emirimu gyonna nga bwe gibadde gitambula mu kiseera nga tujja mu kkanisa ey'awamu ate ne mu kiseera kino nga tuli mu maka gaffe. Kale n'omulimu gwe tulina gwe gw'okulaba nga tukola ku nsonga eya Church House Love Gift. Church House Love Gift ye account name kwe tugenda okuyisa ensimbi ez'okukola omulimu gwa Church House nga mukadde waffe Archbishop we yatusaba nga tuwaayo emitwalo 6 era mu mayengo g'ensenu ekizikiza ku nsi kingi siraba na gyengenda tofayo nga tufa ffenna
chigwewe baka nabayotide enyajenu eizokutumira temutyama yengo na muyaga Badaimoni n'abantu wadde kiki ennyanja teiza kusaanyawo Mukama wayo eyagisaba byonna ze bifukamirira Bikwame eddobozi lyange mwete mutya zesenvuderero gy'oli n'obuyinike bungi omutima gwange koye siyinza kubanzeka ebibi binakuwasa bigenda kunzita omulokozi wange Mukama zukuka ondokole Badaimoni n'abantu wadde kiki ennyanja teyiza kusaanyawo Mukama wayo eyagisaba byonna ze bifukamirira Bikwame eddobozi lyange mwete mutya weewaawo byonna bimutya mayengo na muyaga kubanga nze Katonda eyabissaawo tebiyinza kunjeemera ekiseera kye kino abayimbi ba Katwe Matazi Church nga batuyimbidde oluyimba olwo twebaza mukadde waffe Reverend Emmanuel Rutaya akulembedde service eno bwati ate awamu n'omubeezi wa Reverend Emmanuel Rutaya ng'omusumba w'e Katwe nga Reverend Flobia Sebunyambowa nze Henry Habati Kasule mukadde waffe Reverend Emmanuel Rutaya nga bwe yanyanjudde twebaza nnyo abateesiteesi ba Delta TV okusooka byonna twebaza Oweekitiibwa Dr. Gasita Lule aka Ntakke oba abamugo bamanyi nga Ntakke kubanga ya sponsoringa program eno ku Delta TV twebaza olw'obuweereza bwonna twebaza abateesiteesi ba studio mu studio muno mulimu abamu be mutalaba waliwo omukubi w'ennanga wano naye nga ali wano nga yeegasse ku bayimbi waliwo omuzirange Nakakande nga ye muteesiteesi wa studio ate eri mu byuma tulinayo Philip Chiwoma tulinayo VJ Cham ne tubayo ne Shafik Semanda nga bateekerateekere bali mu control room twebaza nnyo kubanga abo bonna bagatta omuwendo ku kigambo kino eky'okubulira enjiri bagatta omuwendo ku Matazi Church Katwe tweyanzizza nnyo byonna tweyanze egowe Sebo omwami Peter Segawa webale nnyo awamu n'olukiiko oluteesiteesi lwonna olwa mission tugenda kwira ekigambo kino katusabe Katonda atubeere Katonda ayinza byonna Mukama omulungi Katonda yabiwanga ennyama naye Katonda ng'abiragidde binnamuŋŋona bino byategeera biti eri binnamuŋŋona bino ennyama byagijjangawa empologoma ze zattanga abantu be battanga ennyama eno binnamuŋŋona byabijjawa naye ekikulu nti Katonda yabiragira
binnamuŋŋona byawulira eddoboozi lya Katonda Eriya gy'ataali ne bireeta ennyama ng'ali ku kagga. Olunyiriri luno wulira ddaaki akagga ne kakalira olw'obutabaawo nkuba mu nsi. Ng'oli mu lockdown muno nga batuggalidde awaka, Katonda asigala Katonda. Amina. Nga batuggalidde awaka nga n'emmotoka tezitambula, ng'abatekisi muli waka, ng'ababodaboda muli waka, ng'abaweereza ba Mukama tutudde awaka, ng'abantu bonna n'abaduuka mu kikubo tegaliimu, Katonda asigala Katonda. Katonda aleeta binnamuŋŋoona. Katonda alina omuntu gw'agenda okuleeta agenda okuyimirira naawe. Kubanga binnamuŋŋoona oba Katonda abiragira era ne biwulira eddoboozi lya Mukama. Waliwo Katonda omuntu gw'agenda okuyimirira naye nga bweyayimirira n'ennabbi Eriya. Ekikulu kiri eki, tova ku Mukama, weesige Mukama, kubanga embeera eno ate eyinza okujja mu kukkiriza n'oyingira mu bintu ebitali bituufu. Mmwe abali mu gavumenti toyingira mu kunyaga, mmwe abali mu bintu byonna toyingira mu bintu birala byonna. Bwe tunuulira Katonda, waliwo nnabbi Katonda gw'agenda okuliisa olwaleero nga ye ggwe. Akagga kamala ne kakalira, wulira olunya lw'omusanvu, ddaaki akagga ne kakalira olw'obutabaawo nkuba mu nsi. Katonda addidde Eriya mwe mutulaba, naye awo buddiro wonti wandibadde okubira Katonda mu ngalo lwaki. Ekigambo kino, eno message yiyo. Waliwo ebintu by'olina mu nnyumba awo, waliwo abantu abamu abatandise okwogera nti kati bannange tunywere, bannange akantu kolina kakuume, bannange kino bwe kiti ekiri mu nsona tokijjaayo. Katonda akuyisa okuyamba abalala. Kyolina waako ne munno, waliwo Katonda agenda okugaggawaza sitowa y'amatooke eyo gy'olina. Waliwo Katonda agenda okuleetera sukaali oyo gw'olabako gw'olizaavinga nti yo. Wano ekiseera Katonda wagenda okukolera mu bulamu bwo, kubanga Katonda akungulira awaabo omukisa abamwesiga era be bakungulira mu kyeya. Reverend Emmanuel Tayakyogedde. Yesu Kristo yayogera nti najja gye muli ne mundiisa, Matayo essula ya 25, nti najja gye muli nali mwavu ne munnyambaza, nali munaku nali sina mmere ne mundiisa, nali mukomera majja ne mundabirira. Abasajja ne bamugamba n'abakazi nti twakuliisa ddi? Yesu Kristo yagamba nti bwe mwawanga abo abatalina mwawanga nze, era obwakabaka obw'omugulu bweva. Kino kye kiseera kati Katonda waakolera. Kino kye kiseera Katonda waakolera. Oba Katonda akuwadde miliyoni ng'eri ku kabina, lowooza k'oyo atalina naye ng'abadde munno. Oba Katonda akuwadde biliyoni ng'eri mu nnyumba, oba Katonda akuwadde emitwalo 10 nga giri mu nnyumba, lowooza k'oyo omuntu agenda okufeera. Waliwo abantu bangi abalina nga sente ziri mu nnyumba naye nga korona tabalese. Katonda baba akuwadde obulamu ng'akuwadde emmere, ng'akuwadde obulamu ng'akuwadde emmere nga sente bwe ziri, oyo Katonda agenda okukuwonya korona. Kuba Katonda eyakuwa eyo ye Katonda agenda okukulabira mu biseera ebyo. Amina. Noolwekyo tusitulaganeko emigugu. Bannaffe tubayambe tubawe ku byokulya. Katonda wa Eriya ye Katonda wa leero. Katonda wa nnabbi Eriya ye Katonda wa leero. Eyalabirira Eriya yaliwo olwaleero yagenda okukulabirira. Weesige Katonda, gwe ky'oba okola kiri kimu. Nga Katonda bwe yagamba Eriya nti weekweke mu kaga ngenda kuleeta binnamuŋŋoona, naawe SOPs zigenderere. Beera awaka, yambala kwata sanitayiza. Katonda agenda kukulabirira mu linnya ly'omwana wa kubanga omukono gwa Mukama teguyimpa wadde n'okuyinza guyinza byonna. Nga bwe tulaba mu Yeremiya, Katonda ng'agamba nti sinze Katonda w'abo bonna abalina omubiri. Waliwo ekiyinza okunema, tewali kiyinza kulema Katonda mu nnyero mwana wa Katonda omulamu. Oba Katonda asobola okubuza enkuba, n'abuzaawo ente, n'abuzaawo emmere yonna, n'aggyawo n'emigga, naye n'asigala ng'aliisa. Binnamuŋŋoona bino Eriya Katonda bitegeera ddi? Era binnamuŋŋoona byategeera ddi Eriya? Omukazi Katonda gw'alagira teyali tamanyi Eriya. Oba omukazi ono yali amanyi nti Katonda amuga. Katonda teyajjako kwogera na mukazi wano tebakitulaga.
nti waaye waliwo omuddu wange muleeta awo ogenda kumuliisa. Ebyokujja kweri eri omukazi yali tabimanyi, kanziremu. Ebyokujja kweri eri namwandu yali tabimanyi, naye Katonda yali amulagidde mu ngeri ey'omwoyo. Katonda akukoleko mu mwoyo mulinnya lumwana Katonda ola mu kiseera kino. Bwe ng'oliisa abalala Katonda ng'akuwa omukisa. Nawe munnange toggwamu maanyi kubanga waliyo nabbi agenda okuliisa. Gwe weesige Katonda, Katonda agenda kuyimirira naawe. Basebo ne bannyabo benna abatulaba, kino kiseera tuli mu bwerinde, tuli mu buyinike, tuli mu kiseera kya kubulwa, naye Katonda asigala Katonda. Amiina. Katonda asigala Katonda. Katonda agenda kukulabirira, Katonda agenda kukuliisa. Katonda nga bw'agenda okukulabirira, nga bw'agenda okuliisa, Katonda agenda kuliisa naawe. Bw'obanga ekiseera kino kizze nga waliwo ky'olina mu nnyumba, Katonda yakikuwa. Ekyo ky'olina mu nnyumba Katonda. Bw'omanya nti ssente zaava wa Mukama z'olina, bw'omanya nti emmere yava wa Mukama gy'olina, bw'omanya nti olusuku lwena lwava wa Mukama, kubanga Mukama ensi yonna ye n'okujjula kwayo. Zabbuli eya 24 bw'eyogera nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Bw'omanya nti byonna by'olina biva eri Mukama, kale labirira abantu ba Mukama, Mukama ajja kukulabirira. Mu nnyanja kitaffe n'omwana. Amiina.